oluyimba lutambule nga bwe yabagambye mbu nali promoting oluyimba yes nasituka we nafukamira nga ndi muwa obutunda amazima gali nti neekosa eyo video oba ogitunuulidde waliwo we nakolamu webati nga neekoseza naye nayagala mukolera ekintu kitambule oluyimba lwe lutambule era kyansanyusa nti oluyimba lwatambula kitegeera kati mukazi wattu ntuuka okufulumya oluyimba omanyi nze I'm not after money by the way sometimes I'm not after money I'm not after money natuusa okufulumya oluyimba lwange olwa tonkyawa nga bafulumiza kaadi ey'embaga nze nganze ebigambo byeyaŋŋamba nali ntandise okuhavinga feelings kuba ndi mwana wa buwala ate naye omwayogera era omabulayo obusajja obogera obumpi bukwana nga tomanyi kati ali awo yeebuzaabuza okitegeera nagenda bafulumiza kaadi y'embaga konzereka neerwaneko okitegeera kumbe bali baagala nkyogereko maybe bayiseewo oluyimba lwabwe nekitwala isen kuba stansi zibaawo naye si kirungi kubanga buli kintu kyokola obe ng'otambulira mu stansi si we kiri okitegeera kati nze natuusa ofuluma oluyimba lwange olwa tonkyawa olwa tonkyawa natuukirira omukulu si mububize mbali sigala nakyogerako naye natuukirira omukulu ne mugamba Evans njagala Kristo nyambeko tukoleyo ku ka challenge mu luyimba lwange nga ndi naawe oba biri eri biki ekyaliwo biki wafuna bata nze sifuddeyo naye nyamba bambi tukoleyo ku ka challenge mu luyimba lwange nga ndi naawe kyamanyi luno oluyimba siyimbangako bwe nti era abantu bagenda okulwagala nnyo neera nga naluyimba endujje ku mutima nga kiki omukulu yaŋŋamba Brisher nedda kati olaba nze sigenda kukola challenge naawe kuba eyo navaayo biki nemugamba it's just a challenge nze okujja gyendi wajja gyendi nga ndi mulwadde nentoba neneekosa n'okwekosa nga nkukolera ekintu ekiriyo kati kyogamba tosobola kunyambako kukola challenge at least oluyimba lwange luyitewo nedda kati olaba oluyimba biki Mary Butter ningamba ize meyi wabagambi aganywo challenge tukole batetambule tukole kino kwataka video kano kakuberemu kateke ku media zo naye nga ntitwala ize nga nza mugamba n'omugamba ekyokola naye gwe n'otukosaba omuntu ekintu nakulaga mbu kati nze kinali njagala nafuna tokyalina kyongaza naye kati ekinyumira nze ng'omuntu ekirungi oluyimba lwe lwatambula so kyekinyumira kyobulaba nze omuntu wakozeseza okufuna ekintu nakozesa ati namala nadduka ate mukudduka nagenda ng'ekintu takifunye oba nga kifunye n'ateyongera ekintu ekyo kinnuma nnyo kyobala nze omuntu akozesezza oba biki neyeefuula mbu afunye nnyo si kwakozesa simanyi wansi bitundu byakyama no okufuna mu kyekyayagala neyeefuula mukati afunye nnyo nadduka ate n'amala n'atuuka eyo n'agwa kinnuma nnyo kyobala abantu abamu nze mugamba mbasonyiwe naye siri basonyiwa njagala omuntu okola ekyokoze otuuke okulaba mbu kati gweofunyemu nnyo oyagala kugenda ogende naye tokoma ojagala weeyongereko naye oba ogenze nondaga ate ogenze ate odda wansi kijja kunnuma kitegeeza energy wange mba nayonoona wa bwereere kyobala nze abantu abamu siri basonyiwa mwana siri basonyiwa ate bannammwe mulina okumanya twetaaga buli omu yeetaaga nemulekera okukozesa abantu mukati nfunye olindooza bamuliramu oyo tiktok biki sigenda gamba mbu si muyimbi w'amaanyi muyimbi w'amaanyi naye ku media yali talina kyakolako ku media yali talina kyakolako sijja kubalimba muyimbi w'amaanyi naye ku media yali taliiko simanyi oba ekyabeerawo nakirowoozako nokirowoozako nti namuzuukusa ku media sikweyogeza sikwekola kinaye I did something nekiba kibi abantu obuta appreciatinga so yo namugamba kale oba togenda kumpa ki challenge nyamba ompostingireko link yange nti oluyimba lwafulumye ku Facebook yo
sabo yateekayo post yateekayo ekifaananyi kyange ate link gye yateekako eya YouTube yateekako oluyimba lwabwe olwatubbaale mutima ne neebuuza opostiza ekifaananyi kyange kitambuza linki yo oba banaye tubeera abantu abamu abeefuula mbu bali hambo nnyo aboogera nga bakakkamu beegendere